Akakiiko kano kagenda kukulemberwa kamisona wa poliisi Fred Milondi era ng'ono agenda kukolera wamu ne minisitule y'ebyempisa n'obuntubulamu. Wano nno omwogezi wa poliisi Fred Enanga wasinzidde okulabula Profesa Mamdani ku mulundi guno okugondera ebiragiro bya poliisi ng'era bwe kinaamulema agenda kukwatibwa. Enanga ategeeza nti Profesa Mamdani ayitiddwa ku poliisi enfunda eziwera 6 naye ng'abakuba ekimooni. Fayiro eno yaggulwayo wiiki eyo era nga tulina ebate ekyatambula bulungi nga tulina abakozi abasomesa abaana n'abantu ba bulijjo abawandiika statement. Kyetubadde tusigaza mu kunoonyereza kuno ze statement ez'abakulira ettendekero lino erya Maiza muri Profesa Mahmood Mamdani ne Profesa Kirumira. Bano babadde tebannaba kutuwa statement zaabwe nga bali mu kwetooloola. Okusinziira ku Enanga agamba nti Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kayihura yataddewo akakiiko kano okusobola okuyamba abantu bano okukolera awamu. Enanga era agasseeko nti akakiiko kano kagenda kubaako abantu 16 nga bonna bambega okusobola okufuna amazima ku nsonga eno. Bonna bagenda kukola kwa lipoota bagikwasa akulira okunoonyereza mu poliisi Grace Akulo. Lwaki tukola kino? Olw'okuba nti omukyalo ono alaga nti ekyamuviirako kwolesa empisa ensiiwu kyali nti enzirukanya gye baali baddukanyamu ekitongole oba ettendekero lya Maiza kyali kirina engeri gye kikosaamu abakozi ne kimuleetera okwemulugunya mu ngeri efaanana bwetyo. So wano we tuli twagala tetutunuulidde kweyambula okwakolebwa oba okwolesa obwereere bwe yakola, naye nga tutunuulira obugazi enzirukanya gye bazze nga baddukanyamu ettendekero lino